Just to laugh. Yeah. Ebyo buba tubivuddewo bayita cost of production bwe tumala okuzikendeeza kati tuyinza biri ebivu ebweru biyinza okujja ku bbeeyi ate esinga eyaffe kati ntuvuganya omuntu waffe wa wano n'avuganya kirindi bagana okukigula kubanga quality yeemu naye nga kiri ku bbeeyi waggulu. Ekirala kye tusobola okukola nga gavumenti ate tukikozeeko kwe kuteekako omusolo omwanvu ku bintu biri ebivu ebweru tubiteekako omusolo omunene kigenda okutuuka wano nga bbeeyi yakyo ate esinga ku kino kikoleddwa wano. Is what we look for. We want them to partner with the Ugandan investors who does not have access to technology and advanced machinery and financing, so that our Ugandan who has access to mobilizing cheap labor, who has access to the raw material, to partner with this rich person so that together we'll be development partners and transform our country. Nenda okwebaza Wine Patel ne partners be kukola factories 10 kudi glow mundi mulala mu Idinda bakoba bati Idinda tekali amakolero nti Idinda yagwa ati president NRM basula ya makolero ndoza buti mubona nti ife tumbule ya makolero olwaitu na factories edwere china na mu Idinda atenda adikola. So Jinja is getting back to its glory of being the industrialized city of Uganda.